ekitalo ekibadde ku Mutala Ganda mu municipality y'e Nansana mu district y'e Wakiso. Eyo nno bwe tuvaayo okulonda kwa bonna ennaku z'omwezi 14 kuggulwawo kutandika n'okulonda president n'ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Abantu ab'enjawulo abamu beesunga okulonda kuno n'abalala balina endowooza ez'enjawulo. Wabula ebimu ku ebyo ebiyitiŋŋana wano ne wali nti waliwo amakampuni agamu nga bannyinigo bayinza okukugira abakozi okugenda okulonda. Bano baweereddwa okulabula kwa bwereere. Uganda awezezza emyaka 18 alina obuvunaanyizibwa okufuba okulaba nti yeenyigira mu kusalawo kw'eggwanga lye mu kulonda. Bannannyini makampuni mu ggwanga balabuddwa obutagezaako kukugira abakozi baabwe okugenda okwetaba mu kulonda kwa bonna okwanga 14 omwezi guno kubanga kaakubajjuutuka. Okulabula kuno kukoleddwa amyuka omubaka wa President ow'eggombolola y'e Nakawa ku ssengejjero ly'amawulire erya Media Center mu Kampala. Ono agamba nti bakizudde ng'abamu ku bannannyini makampuni bwe batagenda kubakkiriza kulonda ekintu ekimenya amateeka g'ebyokulonda. Tusaba amakampuni gano nti olunaku olw'okuna lwetegekere bulungi bafube okulaba nti abakozi baabwe bonna abeewandiisa okulonda nga beenyigira mu kulonda okugenda mu maaso olw'ensonga nti obutalonda bwabwe bulina kinene nnyo kye bukosa eri ebiva mu kulonda ng'ate baawandiisibwa era basuubirwa okulonda. Kino kibawaliriza okussaawo enkola ey'okulondoola amakampuni okumanya oba abakozi balonze kyokka n'alabula abo abakoze emijoozi okutabangula okulonda. Tutaddewo ttiimu etambula okugenda okulaba nti amakampuni ago agalina abantu abangi oba abakozi abo balonze kubanga buli alonze aba ayina ekimugenderako ekiraga nti yalonze. Ekyokubiri tutaddewo enamba y'essimu abakozi ba makampuni gano oba amakozi g'ebifo ebimu ebikolerwamu bye biyina okuyisaamu obubaka singa baba bagaaniddwa okukola. Era wano Bulola Anderson wasinzidde ne yeegaana ebigambibwa nti ababaka ba pulezidenti baakubeera n'omukono mu kukugira abantu okulonda n'ategeeza nti bo bakuwa obukuumi obumala. Nti RDC oba munnayuganda yenna waliwo eriteeka erimugaana okwenyigira mu kulonda oba mu nteekateeka z'ebyokulonda buli omu ayina obuvunaanyizibwa bw'alina okuzannya. Ekyokubiri bwe wabanga waliwo emivuyo egikoleddwa giba gikoleddwa muntu giba tegikoleddwa institution era tekuba kulagira kwa institution ng'eyaba RDC oba government nti obuvuyo bukolebwe. Ebyo bibadde bikyali bityo ekitongole ekiramuzi nga kikulembeddwamu omwogezi waakyo Jameson Kalemani n'ekitegeeza nga nabo bwe beeteeseteese obulungi okuwulira emisango gyonna eginaleetebwa bannabyabufuzi ku nsonga z'akalulu 2021. Abalamuzi bonna abo twamaze okuba nga tubateekateeka okulaba nti beteekateefu okulaba nti bakola ku misango gyonna eginaba bagivudde mu byokulonda. Twagala okukubiriza Bannayuganda bonna nti mubeere bakakamu mugende mulonda abantu bamwe bwe mwagala bw'oba tomatidde ffe nga kooti tweteekateesa okulaba nti tuwuliriza buli kimu ekinaaba kivuddemu okulaba nti tubawa ensalamu mu budde. Ono agamba nti batendesa abalamuzi abawerako newankubadde nga bakyetaaga abalamuzi 82 aba kkooti enkulu. Bw'ogezako okukomparinga ne population number olaba nti abo balamuzi batono nnyo okukola ku bantu population y'abantu miliyoni nga 4 meka ze tulina kati. Naye tugezaako okulaba nti enamba eyo eyongerako. Twandyagadde nti abalamuzi aba kkooti enkulu babeere 82. At least awo tubanga wetufuna 82 tusobola okubanga tukola bulungi emirimu gyaffe. Bikusakiddwa Gabriel Crosso TV Omunyo.